ekirere gakikutte enswaswa abajja emisekera nyuma aseke olubeketwe anti ali mu luyiira talalikibwa nga tanneesiisiira. Obudde bwakawomera boosi ag'empapula mwe gafunira omulyo era kuno kulinga kubaguliza ku musaggula assenta waata ku bbega anoonya akasaana kubanga kabadde kazanyira mu nsungwe katuuse mu w'obutama. Waguma Kisule mbalingizaako batayi yonna gye mukeesereza olunaku luno olwaleero n'okubasiima nti mwebale egy'akawumpuli mutala bukoto wano n'emiriraano akadde kooleka akawomera boosi akooleka nti abatabaaza ensimu wano amaanyi bagakuteerwamu ddala naddala abali mu myaka egy'emidaaza nsimu. Nzize nga nkakaatanye n'agafulumye olunaku luno olwaleero nkubirire ekinna katomanya kinaasuula entakke gwe babuulidde gye baabye olwanyanyaali asaayirawo mangu embaliga si ku luwanga asanga ebintu biweddewo n'atanula okwekubagiza ye ate bajjula baatutu n'osituka nange kantabaaza ebigambo omunafu atabaala mulima. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty tofuna Yuga Check sumakaya sana Yuga Check sumekaya woma Yuga Check kasofuna tuta Yuga Check super yasinga Yuga Check 20 years of serving Uganda. Olupapula olusoose mu ttandu luno luyitibwa The New Vision. The New Vision yawandiise wano n'agamba tebikwata ku mwawule yabula bibino wano ebisinga ojja biraba ku lupapula luno. Bawandiise ne bagamba nti yasembwayo okulaba bwe yali ng'ava mu woteeri. Kabonoono nti emmotoka ye yagireka ne yeeyambisa akapikipiki akasaabaza abantu ebiro bino akaakazibwako erya bodaboda nti olwo oluvannyuma ye n'agenda luddawa. Kati ebyo osobola okusoma wano bw'onooba ng'olabye The New Vision. Naye ekifaananyi kya kabonoono ennaku zino ayogeza abantu ebikikinike amaze abawerako obwoya ku magulu kiikino kwekiri ku lupapula luno olufulumye oluyitibwa The New Vision. The New Vision wuuno awandiise n'agamba nti enzige si za kusaaga ti kati ziri mu disitulikiti 8. Baleesewo n'omusajja ali waggulu ku muti yabadde anogako enzige. Ebigambo ebirabikidde wano biibino wano bakubuulira ebyabadde mu disitulikiti y'Ekatakwi bitundu ebyobuvanjuba obwa Uganda. Ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga baabano bagamba nti balumye n'ogw'engulu baagala okulinda iggulu eri. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obutebenkevu bw'eggwanga General Tumwine bagamba nti ono engeri gye yayisa amaaso mu paalimenti awamu n'okuleebeesa abawerako bagamba nti baagala bamumale amamiima nabanfuduge yamala nabbubi. Muno olwaleero mwogenda okusanga nti ababaka batandise okubaga ekiteeso mwe baagala okuyita bamugyemu obwesige. Yolo Tumwine agamba ki ebiri muno bye bijja okwanukulira ensonga eyo. Ndaba wano abayizi bannayuganda babeera mu ggwanga erya China abaagenda okusomerayo beekubidde enduulu eri paalimenti nti mututaase ekiwuka coronavirus kati ekiyitibwa kiikino wano ojja kiraba ekyakyusiddwa erinnya kimale kituumibwe erinnya eppya kiikino nti kifuuse ekitalo kaakati nti basobola batya okuva mu ggwanga erya China awali akatuubagiro. Muno mu lupapula oluyitibwa The New Vision era mwogenda okusoma amawulire agagamba nti Daniel Arap Moi Toroitich eyali pulezidenti wa Kenya ewookubiri yali musajja ddala mwoyo gwa ggwanga awedde emirimu. Pulezidenti Yoweri Museveni ey'omu ku abo ababadde mu kisaawe Nyayo Stadium ekimu ku ebyo byazimbibwa ku mulembe gwa Daniel Arap Moi ku mukolo ogw'okwebaza Katonda olw'emirimu gy'akoze mu bulamu bwe bwonna we yayogeredde n'agamba ti ono musajja yali si wa bulijjo nga tasangikasangika. Baleesewo n'ekifaananyi Pulezidenti Museveni bwe yabadde ng'ayimiridde okumpi n'essanduuke eyagalamiziddwamu omusajja eyafiiridde ku gy'obukulu 95. Ebigambo ebirabise ebirala biibino bingiko ogenda bisanga. Ne baleeta Raila Amolo Odinga wuuno n'agamba nti mu bantu Moi be yatigomya yali omu ku bo ti naye agenza okufa nga ye yamusonyiwa. Kati ebigambo ebiri muno ogenda bisanga wano. Gavumenti ya Sudan yakkiriza egenda kuwaayo General Omar el-Bashir eyali pulezidenti w'eggwanga eryo egenda kumuwaayo mu kooti y'ensi yonna awozesebwe ejjanna mu nkululu. Nti kye yakoledde afu wano abaayo bakyakirojja n'okutuusa olwaleero. General Omar el-Bashir alina n'abalala bagenda nabo bwe banaaba nga bamutwala mu kooti e Hague. Nkuzigiridde olupapula oluyitibwa The New Vision ogenda bisanga mu bino. Ne bagamba nti enzige zizino zireese okweraliikirira mu bitundu ebyabateeso mbwe abasinga tebakyamalira matu ku ttaka. Muyine Katanda omuntu n'ayogera nti enzige zizze mbwe abantu bawa amatuka mu nnyumba emisinde egitayogerekeka. Baleesewo n'ekifaananyi wano eky'omuti nga bagamba nti guno guliko enzige. Onoogusoma wano olabe n'ebigambo ebigwetoololeddeko.
wabbali ne baleeta minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja ne bakuleetera ebikwata ku bulamu bw'enzige ne bakubuulira nti ewangaala sabbiiti 8 ebiika amagi ne gaalulirwa mu nnaku 14 n'ebirala ebigwa mu kiti kino. Wabbali wano ne bakugamba nti olukiiko lw'abaminisita lwakkiriza okwongera okufulumyayo obumbi bwa siringi obulala 7 zongere okulwanyisa enzige ezazinda Uganda gye buvuddeko. Kati ne bagamba nti abakugu bagamba nti enzige kati abaga kennyini akawedde emirimu. Ne bagamba nti district ziweze 8 mu nnaku 2 baleesewo wano ekifaananyi ekyennyonyi ne baleeta n'abantu abalala nga mulimu n'abajaasi b'eggye lya UPDF nga bayimiridde. Ndabawo n'agikutte naga nti eno yeeba enzige bulijjo. Kale onoobisanga wano ku mika 2 egy'ebifaananyi ebiraga enzige mu bitundu eby'obukiiko obwa kkono obw'obuvanjuba bwa Uganda. Ku makya ga leero The New Vision takulekeredde akuleetedde ag'ebyenfuna agatotogana ng'obukolwa. Avudde awo n'akuleetera agakwata ku bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Era ne bakubuulira nti Kyambogo University yiino eremereddwa naddala okukozesa ensimbi eziwerera ddala kawumbi kalamba mu bukadde 15,000 ng'ensimbi zino zaali za kunoonyereza. Mbu baalemererwa okukola lusaaki. Kale eno ne babuuzibwa kiki ekyabalemesa okukola kino. Abazadde ne bakubirizibwa nti bannange obuteerabirira bulungi obutagenda malwaliro okuweebwa amagezi n'ebirala mbu bivuddeko ekirwadde eky'ensimbu ne kigenda nga kitabaala mu maka agasinga obungi mu ggwanga. Tikale ebigambo eby'engeri ng'eno abantu bandibadde babissaamu ekitiibwa nga baweereddwa amagezi. Olupapula The New Vision lulina mangi ddala naye amawulire amalala gaagano gagamba nti abeebukedde bafunyeyo ensimbi endala bagende balwanyisa ensonga y'olukookerero obwavu olubafuumuukako ng'evvu. Baleesewo ebigambo wano nti nnyina w'abamugemereire tiyali mpagi Ssedduge mu bigambo ebikwatagana n'ebyenjigiriza. Bibino wano ebyokusiibula wuuno ojja kumulaba wano nga omukolo guuguno gwabadde guyinda mulimu ku masinzizo wano mu Uganda. Abasirikale ba poliisi 2 baafudde n'Owero DU bwe babadde nga emmundu ziseka okukamala eyo mu bitundu eby'ebunamwaya si wala nnyo okumpi n'ekibuga Kampala. Ne bagamba nti amataba gaagano galumbye ebizinga by'ebuvuma ti abantu abasinga engugu ne bateeka ku mitwe ebinaddirira wakiri banaabibanyumiza bunyumiza naye obirabe. Ono n'awandiika omutwe wano ku mukomwalimu ogukwata ku byenjigiriza n'agamba nti mukimanyi nti n'okubba ebibuuzo buli ake bwennyini obuwedde emirimu. Bwe abantu batandikireyo bakuleetedde n'omwana nga yawandiise ebyokuddamu naye nga yabawandiise mu ngalo nti bw'atuuka wali abikkula bubikkuzi olugalo ayanjuluza bwanjuluza n'alyoka ajjamu ebyokuddamu ebibuuzo n'abikuba budinda. N'agamba nti obubbi butandikireeyo bwe butyo mbu omuntu agenda okukula ng'obubbi yabufunamu dda ebbaluwa. Kale nno ebigambo bino biri wano olwaleero ogenda biraba bikuleeteddwa mu lupapula luno. Nyinza obutayogera bingi bisinga wano naye ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization kigamba nti akawuka coronavirus kaabulabe eddala eri ensi tekagwanidde kusaagirirwa kubanga ebigambo ebikavuddemu bingiko abantu 10 n'omusobyo mu bbanga lya nnaku ntono baserengese ekalannamu. Kati olupapula oluyitibwa The Daily Monitor lwenkutte. Daily Monitor awandiise n'agamba nti enzige tezaalese bulabe bonna bwe zaabadde nga ziva mu district 3 eyo gye zaasookera mu bitundu eby'obukiiko obwa kkono obw'obuvanjuba bwa Uganda. Bawandiise wano mu The Daily Monitor nti abatuuze abamu mu district zino bagamba nti ddala enzige baazirabyeko naye nti tezaaliddeko wadde ekimera kyabwe n'ekimu. Abalala ne bagamba nti naye enzige nga zaabadde zibalirwa ku ngalo. Onoobisanga muno olwaleero ku muguukiriro gw'olupapula luno oluyitibwa The Daily Monitor. Wansi wano ne baleeta President Yoweri Museveni wuuno yatendereza Daniel Toroitich Arap Moi eyali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya owookubiri. Ekifaananyi kye balaga era kya pulezidenti bwe yabadde nga akuba eriisa evvannyuma ku Daniel Arap Moi eyakulembera Kenya emyaka 24. Bingi ku bino ti bannakenya baakungubaze olwa musajja mukulu ono n'engeri gye yakulemberamu eggwanga. Uganda National Roads Authority UNRA ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga kyazizza bujja kontulakita eya Allen Kajina okugira nga agolomola ekitongole kino kiryoke kyongere okutereeza enguudo za Uganda. Ebiri mu kontulakita eno empya ebyo bye biri muno by'onoosoma mu lupapula luno lwaleero. Na lwaki yiye gye bazizza obujja? Ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga baabano bongedde okuŋŋaanya emikono egy'okuteeka ku lupapula bajja Owesigye mu General Eli Tumwine minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu bw'eggwanga. Buno yafuuka kagungumala eŋŋumya mutwe awedde emirimu bwe baamugamba okugenda okulambula ebifo ebyakazibwako erya Safe House n'agamba nti kikafuuwe bano okwesogga ebifo ebifaanana bwe bityo.
gavumenti egenda kweyongera okwewola obuwumbi bwa siringi 403 zino nga zigenda kweyambisibwa okukola enguudo eyo mu bitundu eby'amafuta. The Daily Monitor awandiise n'agamba nti General El Bashir eyali pulezidenti w'eggwanga erya Sudan kati gaakaaba gaakomba oluvannyuma lwa gavumenti y'eggwanga lye okukkiriza tidala kituufu atwalibwe mu kkooti y'ensi yonna awere nembe n'ejjanna mu nkululu. Ekifaananyi kya General El Bashir kiikino bakireese ne bagamba nti ye we yakwatira enkasi ekitundu ekya Darfur mu mwaka ogw'2023 na buli kati bakyajjukira ebiseera ebyo mbwe abantu abawerera ddala emitwalo 30 yaleka baserengesa ekalannamu etegenda badda. Owa poliisi yakubye abasiri banne babiri amasasi agabasse n'oluvannyuma ne yeetunuuliza enkebete mu byagenze okufundikirwa wamaggwe nga 3 bamaze okugwa ebitale. Kati amalala mu lupapula luno olwaleero gaagano wano jaggalaba nti Zimbabwe yiino yakutte bannayuganda 21 ku nkoona n'ebaleeta ng'ekisubi kiri ku liiso. Kalunsambulira ti bano baagenda ne bafuuka bannakyeyitize ng'ezzimu eggumba ne beesogga eggwanga erya Zimbabwe ng'okubabuuza nga amatama ntengo ko bali nti mukwate mulindigule mu kiŋaŋaali nga kijolya ne basindiikiriza mu Uganda. Muno olwaleero era lupapula oluyitibwa The Daily Monitor oluwandiikiddwamu amawulire gaagano wano gagamba nti gavumenti ennaba kuba bulungi naddagala liyinza kumala kufuuyira nzige. Ndaba wano Kamisona Tibejuka Stephen ng'annyonnyola ebikwata ku nsonga eno so nga ate wabbali wano waliwo namunkanga y'eggye lya UPDF egambibwa ti eno y'emu ku ezo ezeetisse eddagala erigenda okufutiza olunabe lw'enzige. Kati ne bagamba amalala gaagano wano ojja galaba nti enzige mbw'ate zeeyongeddeyo mu bitundu ebirala ebipya. Era baleese ekifaananyi kya Vincent Bamulanga Kisempijja minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi awamu n'obuvubi. Kati amalala agali wano gaagano wano gagamba nti ebbibiro ly'amasannyalaze ery'Eisimba lirino nti pulojekiti yiino eri mu kati y'abaga kaakati entabwe nti gavumenti ne kontulakita ne batakkaanya olwo kuki kuno kwogenda okubisanga byonna olwaleero. Dabayo amalala agali muno gaagano wano gagamba nti baabano abasaabaze n'abantu abalala abatambula nga balina akakwate konna akaagala okwefaananyiza ku kirwadde coronavirus ti baabano batandise okgenda nga baawulwa ku balala. Eyakuba amasasi enaakulabye wuuno juzi mbwe abantu bwe baali nga beekeserera obugonja nti amaze okutegeerwa kati ebisinga ku bino bibino ogenda bisaba ne bakubuulira eby'olukiiko lw'abaminisita bwe lwetegese okubaganya ebirowoozo okunongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Kakati gavumenti neetaputa etteeka eppya erya Kampala Capital City Authority ti babakulembeze mu kibuga balitegeere bulungi mu kifo ky'okugenda nga buli omu alyogerera ebibye. Ndaba wano abalimi b'omuwemba mu bitundu eby'etteeso mbuwamma kaakati banyeenya muzinga nga namunya amaze okubuukawo obutama. Ensonga nti yiino ekwatagana na mbeera mwe bayinza okufunira ddala akawera bwe bituuka ku nsonga y'omuwemba. Bingi ku bino n'abawandiisi aba bulijjo ab'olulango gamba nga Charles Onyango Obo ateeka okutukuttaka okuwulira enswagiro yakutedde ekkalaamu n'awandiika. Bibino wano ojja biraba kati ensonga yiino n'agamba nti engeri y'okukulemberamu eggwanga lya Afrika emyaka emingi ngeri yakasirise. Ne bakuleetera n'abalala wano ojja kumulaba David Walugembe naye ng'akubulira ebikwata ku nsoma empya eya kalikulamu yiino mu masomero ga sekendule wonna mu ggwanga. Kinaaleeta essanyu eri bannayuganda oba nedda byonna nze nkuzigiridde The Daily Monitor abireese. Owulidde obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Chips umakaya sana. Yuga Chips umekaya woma. Yuga Chips kasufune tuta. Yuga Chips super yasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Kati bukedde anzize 5 bukedde egamba nti bomu Iran gye yakuba Abamerika ekyabasattiza 19 batabuse emitwe. Balabira awo nga bagenda bakoola tembo ogenda okwetegereza ne bagamba nti ekyo si kirala eyo bomu Iran gye yakuba. Wansi wano ne bakuleetera emmotoka ya Reviranda ne bagamba nti bipya ku mwawule yawambibwa bazudde emmotoka ye n'ebyambalo. Kati ne bakuleetera Owero DU wuuno n'abapoliisi nti bakubaganya amasasi ebunamwaya wano 3 bafiiriddewo. Kiki ekiri muno olwaleero ogenda kisanga naawe bw'onoba ng'osomye olupapula luno. Kati bakuleetedde Museveni buuno akungubagidde Daniel Arap Moi eyali pulezidenti w'eggwanga erya Kenya. Ebisingawo ku nsonga ebyabadde mu Nyayo Stadium nabyo n'obiraba wano olwaleero. Kati amalala mu bukedde bawandiise Bawannyondo bwe bakoonya enju y'omujaasi. Kitalo ojja kulaba ebikwata ku kapitaani ono
wuno wano ojja kumulaba kapitaani Nkalubo. Kati abasinga ku go gaagano muno bakuwandikiddemu aba UCU bwe baddukiddewo wa General Tumwine okunyweza ebyokwerinda. Uganda Christian University yiino ojja kugiraba wano ebigikwatako n'ensonga z'ebyokwerinda bwe ziri. Kakati biibino wano ono awandiseemu amalala n'agamba nti basatu bafiiridde mu bubenje kitalo nnyo. Ebifaananyi biibino babireese ne bakulaga akabenje Fulabiswa kaabadde awo e Lugogo ne bakubuulira aba DP bongedde okunyiga Mao Nobati pulezidenti w'ekibiina kino. Ndabawo Lubega Mukaaku eyavuganya kuba pulezidenti wa Uganda. Gavumenti yeetaagayo obumbi obulala 7 bagende balwanyise enzige bubuna agenda okuggwawo ng'enzige zitandise okufumwa ku ttaka lya Uganda. Abatuuze bakubaganye n'abalokole lwa kkubo ogenda bisanga muno olwaleero kitalo kino. Kakati abeebuyikwe bakuzizza olwamenunula ne balabulwa ku bigambo ebiyitibwa enjawukana ebyo mbigendeko mpola. Kakati bino nabyo poliisi neremesa kansala omupiira. Ono n'agamba nti mukendeeza omusolo ku bya sayansi olwo ebintu bijja kutambula kinnawadda. Gaagana amateeka ga Kampala Capital City Authority agatakyaluma onoogalaba muno olwaleero. Ono n'agamba nti wagatta obwongo ne tussaamu kitono okutandika bizinensi. Kati amalala gali muno gonna gw'onoogeesomera olyoke olabe bwe biri mu nsonga eno. Ey'akayimbulwa eruzira akomyewo n'akwatagana ne banne n'atandikira we yakoma. Okutogomya n'atandikira mu giya ya waggulu nnyo n'okusinga bwe yali ku mulundi guli. Ennyota y'okutigomya bw'ebadde muli bukiika ng'omwana natta nnyina. Wuno omukazi asinga obugagga mu Afrika ku muwala wa pulezidenti ku myaka 47 alina $2 billion. Ojja kumulaba wano muwala wa Dos Santos eyali pulezidenti w'eggwanga erya Angola mu bitundu eby'obukiika obwa ddyo obwa Semazinga Africa. Liigi ya University egguse ne bakubuulira ebisinga ku byo biibino wano. Kaakati no ne bakuleetera ebirala. Man U ne Spurs zeerimba zizino wano jaziraba ku top 4. Mourinho wuno ayogera n'agamba nti Express abatendesi bakyusanga ngoye buli bagikuba naye nti tuleete omulala oyo tamanyi. Kati ebisinga wano jabbiraba Uganda Cup Prolines Matuse Express erinze Maroons. Kati agasinga ku go lwaki gwe togeesomera bw'onooba ng'olabye olupapula lwa bukedde. Digi zengedde ba Holland babano wano ojja kubalaba basatu babano basuubiza obukolomooni mu zeebusiika. Kati Express bwejjiridde Maroons mu za Uganda naye togirabe bw'onooba ng'osomye olupapula lwa The New Vision. Bannanga amaaso agalawo ku mutwe ge gatikkira engule. Atolaba n'ebigambo biringa maluma tegaggwa mu kamwa weerekereza byerekereze bwe bityo ng'owenje bwabonga n'agibongera ku lubongo n'atuuka okulwerekereza nga wakiri taluyuzizza. Mwegulire kopi bataayi ku gaaleero munaawulira ekyettimpa ekigajjudde enkyene ya leero. Anti munnange awomeddwa kwata mu mpale era naye akwata mu nsawo. Olwaleero kyenva mbaagaliza okukuba ekireka nga muliraana gwe bawadde ebisoboyo by'omwaka. Konze nti atakoowa kuŋŋaanya ntwaggu yeezooba n'omunywa mazzi. Katta butemesi wa kutansiriba.